abasanga mwongere ku ngalo eziwerako. Kamaffe yeebazibwe nnyo. Nga kirungi nnyo abooluganda okubeera awamu tusobola okuyimusa ennya lya Mukama. Mukama n'atwagala n'atukuuma. So omugenyi waffe yakajja tukwaniriza nate. Mukama agire okuwa omukisa. Twagala nnyo Mukama, twagala nnyo n'abantu Mukama baatugattako mu ngeri ez'enjawulo. Njaluddemu yaniriza akulinaanye mugambi muyitiriza okulaba. Ddamu mwanirize obugalo obujja butukola bulungi nnyo. Amiina, yeebazibwe Yesu. Mukama waffe yeebazibwe. Ne mama wange mwaniriza mu kitiibwa kye, mama nkwaniriza omukyala w'amaanyi nnyo, Njasa Biggu. Twebaza Katonda nti olunaku olwajjo twasobodde okuddayo okulaba ku muwala waffe yatufuula bajjajja, muwala waffe Nakato, muwala wa nti Saara Nabwami Nalongo. Twagenze omulaba, yazaala omwana twabagamba mwana mulenzi bamuyita Zoe Jonathan, nga gamba kyannaku ate kyassanyu nti mulamu. Kyannaku nti omwana emyaka 15 nga ye maama, 14 nga maama. Twasobola okugenda ne mukyala wange n'abaana ffenna twekutte ekidandali ffenna wamu ne tugamba tugende ne Aunt Sarah tulaba omwana. Naye ng'ate ebimu ku bisinga okwennyamiza kakyogere bwentyo nti abaana abali mu ekyo kitongole bangi, 15, 16, 17 nga balina abaana. Kati bwe mba mbalaba abaana ba muwala wange Eruyera nga Mukama saasira. So kiri bannange, abamu ku bambi babakwata bukwasi, babakaka, abalala bali mu bidandali, abalala bali banyi banjaga, baana bali mu njaga gye bafuna embuto eyo. Bane tukuma abaana ffe ng'abazadde. Nammwe abaana mwekuume. Muwala wange Tracy, Aisha n'abalala twekuume bannange. Mukama ffe yeebazibwe. Kale ekyo nga kiwedde, njagala okuddamu okubakakasa nti bannange ffe tumaliridde okuba nti nno omwezi ogujja 19 tungire ekkanisa yaffe. Engalo ezo nnungi era zibeebaliza nnyo. Naye mutuwagire tumalirize omulimu guno. Amadirisa galayisa okukolebwa. Twateekamu sampo ey'oluggi mweri wadde ngenda kukyukamu katono, naye nga omukozi waffe ow'enzigi olunaku lwajjo tuliza ku bifaananyi ng'amaze amadirisa amawanvu 6 gawedde. Agenda kaleeta wiiki eno tugateekemu. Mukama yeebazibwe. Naye obanga weeyama bannange buli dirisa na 75 bw'ozituwa tujja kudduka Jambwa tulitwale. Era jjeyo oluganda ku Lwokutaano yangamba Musumba ekkanisa yaffe etuuseewa. Ne mugamba Musumba ati si Musumba ye musajja mufuzi mu ggwanga. Nagamba ekkanisa etuuse, mugamba ekkanisa twala kuyingira nitukyawaliwo obutubulamu. Nagamba kati kiki esobola okukola? Mugamba konna okukuteeka kaweereze. Nabadde ndi awo nga atadde obukadde 2 ku ssimu yange. Kati omusajja omulala mukwano gwaffe naye asobola mu kkanisa ndala. Nagamba kati Musumba nze nkole ki? Mugamba kati ggwe tubeyo kale ku sementi tulina okuba pulasita. Twebaza Mukama nti wiikendi ewedde sementi omusajja amusasudde obukadde obusawo bwa sementi 10. Ataano wano weegali. Kati bannange ab'e bali banaatwala batukwatiddeko ffe nga tukyekwatakwata tetujja kuswala. Mukama atuwa omukisa tulyoke tukwata tuzimbe ekkanisa. Gamba Mukama yeebazibwe. Kale kwese ne Bayibuli olwaleero lega ku Bayibuli yo sagala bajja kulima nga tebalina nkumbi, abajja okusaawa naye nga tebalina luso, onosayisa mannyo. Mukama yeebazibwe.
olwaleero olunaku lukulu nnyo kubanga tumaliriza batufundikira amasomo ge tubaddemu okuba nti tukula nga abaana ba Katonda ne tuva okunywa amata nga babebi naye tuba nga tukula mu bintu ebyokusaba obutuukirivu okwagala Katonda n'ebiringa ebyo. Tulina omukisa munene nnyo nti muganda waffe nfanfe ate omu ku bakulembeze baffe nfanfe omusajja azimba ebizimbe bino byonna byolaba yagenda okukola ekigambo kya Katonda. Gatte engalo zo twanirize Deacon Emma Kingi. Hallelujah. Osinzibwe omwana gw'endiga katusinze Mukama kyagaleero. Osinzibwe omwana gw'endiga, osinzibwe omwana gw'endiga, Yesu weya. Osinzibwe omwana gw'endiga. Tukusinza Mukama kyagaleero kubanga ye gwe woli asalidde okusinzibwa, asalidde amatende. Osinzibwe omwana gw'endiga, Yesu eya. Oli wakisanyo, tukwebaza Mukama kubanga oli wakisa kyo watusaasira ku abaali batasaanira. Ekisa kyo kijjudde, oli wakisa omwana gw'endiga, Yesu mugambe wanjagala nnyo Yesu, wanjagala nali saagalika Mukama wanjagala omwana olonsasira omwana gw'endiga gwe Yesu eyatufirira. Osalide omwana gw'endiga, osalide omwana gw'endiga, osalide omwana gw'endiga, Yesu eyatufirira. Tukwebaza nnyo Mukama tulabajjolo Mukama kyagaleero kubanga watwagala, bwe watwagala ennyo bw'ati n'okuwaayo n'owaayo omwana w'omuyeka ajje atufiire. Abaali tebasaanidde n'otufuula abasaanidde, abataali baana n'otufuula abaana, abataaliko we twali n'otutuuza laba kakati tulabanga ku ntebe y'ekisa. Tukwebaza amakyagaleero kubanga otukuŋŋaanyiza wano si bw'amaanyi gaffe si bwa buyinza waffe, ate ntuse kutuukiriza mukolo naye olw'okwagala kwe tulina kyo gwe wasooka otwagala, ekisa kyo kituwalula ekituleeta wano ku wootaali y'amakyagaleero. Mukama tugenda okuwulira ekigambo kyo, okwejjukanya ku butuukirivu Katonda wange, jangu ovuge eri emitima gyaffe. Ekitiibwa n'ettendo byonna bikudde. Osaanidde Kabaka, osaanidde ow'ekitiibwa, obulumisi beera otenderezebwa nnyo mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe tusabye. Tuuleko nsuubira wayaniriza dde oyo akulinaanye. Twebaza Katonda olw'amakyagaleero, olw'ekiseera ky'atuwa buli wiiki ne tusobola okubeera nga tujja ne tukuŋŋaana. Bayibuli etugamba tuleme ng'okoowa ng'okuŋŋaana ng'abalala bangi bateekewaliddwa, bangi bakoowu olw'ebyo bye bayitamu mu nsi, olw'embeera ze bayitamu, naye ffe katugumire ku kwagala okwo Katonda kwe yatuleetera. Ffe abaali tebasaanidde n'atufuula abaana, tuyitibwa baana be, tuli ba mukisa era twebaza Katonda olw'ekyo. Mukama waffe yeebazibwe. Neebaza Katonda olw'abasumba olw'omusumba nate olw'omukisa gw'atuwa okuyimira wano mu maaso go ng'abantu bo ne
tusobola okubeera nga ate tubaako nekitwejjukanya ne twezzaamu amaanyi olunaku nga luno olukungaana nga luno mu luzungu tuliyita saavisi simanyi oba mu luganda kitegeeza ki abalina emmotoka abasingako fedooza tubaddeko mu maka oba abantu abalina emmotoka ogivuga ne bagamba nti bayitawo kilomita nga 10 oba 10 gitwala okole ki okole saavisi kale naffe buli wiiki tugitambula tukomu wano kwezzaamu bujja silwakuba tulina ekyo ebipya byetugenda okuwulira silwakuba kubanga era bwegenda oyiro gwe wateekamu omwezi guli era gweoteekamu y'omu yoyo filta zewakyusa era zeokyusa tetulina kyetutawulidde naye tetukola okuŋŋaananga tetujja netwogera ku bulungi bwa Mukama netujja netwezzaamu amaanyi netujja nate netulaba netwewagala netwejjukanya ku kigambo kya Katonda. Haleluya. Era amakya gaale tugenda gabana ku bwangu obwennamaddala kubanga tulina okubeera nga tumaze mu ddakiika ntono nnyo ate okugenda mu saaviisi endala. Twebaza Katonda olw'omwezi guno olw'ebbanga lyetuyiseemu nga twezzaamu amaanyi nga musumba atugezaako tuzaamu amaanyi okuva lwe twayita mu mwezi ogw'okubuulira enjiri abantu ne balokoka. Twebaza Katonda olw'obulokozi. Obulokozi kirabo kibeeri Katonda. Tetukikolerera Katonda atuteera awo maaso gaffe ne tukikwata ne tudduka nakyo ate ne tufuna ebibala byakyo. N'olwekyo neebaza Katonda olwa bonna bonna abakkiriza Kristo ng'omulokozi waabwe Mukama mwesigwa. Tetugenda kubasiubiza eggulu n'ensi naye oyo gwe mukutte we munaamunyweza ne mutambula ne mutuukirivu ye ayina entegeka ennungi eby'obulamu bwo. Haleluya. Era tukulisa n'abo abakkiriza nate ne bagenda ku ddaala eddala ery'okubatizibwa kubanga bwe tumala okukkiriza ate tugenda mu maaso tubatizibwa ng'akabonero ak'okungulu akalaga nti tusazeewo okutambulira mu kisinde kyo ayi Kristo. Tusazeewo okugoberera ggwe, tusazeewo okubeera n'embalayo, tusazeewo kabonero kalaga kusalawo. Mwebala okusalawo era njala okukubiriza bangi kufa abatannaba kunnyikibwa mu mazzi amangi. Tweweeyo tusalewo kubanga kabonero ka kukkiriza, kabonero ka kwewaayo, kabonero ka bugonvu obedience, kabonero ka bugonvu. Amiina. Era tubadde mu epo nga twogera ku kkula era tusabiragane tuwengera okula okuva ku mbeera ey'obwana obuto ate tubeere nga tukula ngera bwe tukula mu mubiri ne mu mwoyo tweyongera okukula ate naffe abaalookedda tubeere nga twessa bujja kubanga kikulu nnyo okubeera nti olunaku tulutambuza ng'olunaku olujja okusobola nate okugenda mu maaso obulamu bw'obulokozi. Mu kaseera kano ekiseera kino twagala okwejjukanya mu mbeera ey'omwoyo kyetwandiise mu luzungu spiritual timeline. Omwezi guno gwa Aprili nga bwe tugumanye mu kalenda ya Grigori, mwezi mu kalenda ya Bayibuli omwezi ogwa Nisan, omwezi ogusookera ddala mu kalenda ey'Obwakatonda eya Bayibuli. Ebigambo bino tutwala nga bikulu kubanga byawandiikibwa. Era mu mwezi guno gwa Nisan tujjukira nti mwe muli ekiseera abaana ba Isirayiri bwe baatambulira bwe baasumulirwa okuva mu nsi y'Emisiri okutandika olugendo lwabwe olwabatuusa mu nsi ensuubizi. Era Katonda kyeyava agamba Musa nti guno gunaabeeranga omwezi gwammwe omubereberye kubanga obulokozi bwabwe awo bwatandikira. Mukama waffe yeebazibwe. Abaana ba Isirayiri ne basumululwa okuva mu busibe bwe baalimu. Njagala okulangira mu kiseera kino mu kaseera kano lunaku lwaleero tubeera ekiseera kyaffe ekibereberye nate okusumululwamu ebyo byonna mu mbeera zonna ezo nezikutte mu bbanga eriyise. Tukkirize Katonda tuyimirire tube bumu n'ekiseera n'emikisa egitambulira n'ekiseera kino tusobole okubeera nga tusumulwa ebyobusibe buno obutukutte byenfuna manyiga ebyenfuna tubyogerako buli wotuuka buli omu anyenya mutwe buli omu ayogera ki obeera mu katale buli omu yeesuubuza obeera wa naye ffe nga abakkiriza katukkirize nti ekiseera kino kinaabeera ekiseera eky'otuzza obujja. Abalala nga beemulugunya ffe tetujja kwemulugunya, abalala nga bakaaba ffe tetujja kaaba kubanga tutandise olugendo lwaffe nate olututwala mu bulamu obweragazi bw'okwesiima. Amiina. Era mu kiseera kyo tujjukiramu embaga enkulu ey'okuyitaku kubanga Mukama yalangirira n'agamba nti yasindika obubaka bwe eri abaana ba Isirayiri bagamba nti muteeke omusaayi musale ensolo muteeke omusaayi ku mikugiro gy'enzigi zammwe
kale malayika wange bw'anaayita bw'anaalaba omusaayi ogwo anaabayitako nate mu kiseera ekyo ng'akola okusaanyawo abaana ababereberi ab'Abamisiri basobole okubeera nga bata abaana be Abayisirayiri okutambula. Amiina. So tujjukira mu kiseera kino embeera eyo era tukakasa nti gwe nange mu kiseera kino tewali mbeera egenda twaŋŋanga kubanga omusaayi gwa Kristo gwe yayowa Kaluvaliyo nate gwe twakamala okulaba mu bbanga eriyiseeko ettono guli wamu naffe, guli ku mitindiro gy'emitima gyaffe nate ku bye tukola byonna, era tukakasa nti tugenda kuyitibwako. Abalala nga bizinesi zaabwe zigwa, ezaffe tezigenda kugwa. Abalala nga batambulira mu kufiirwa ne mu kufa ne mu kulwala, tetugenda kubeera balamu mu linnya erya Yesu. Abalala nga baddiridde mu kusaba, tetugenda kubeera b'amaanyi, tugenda kubeera n'obuyinza, tugenda kusoma ekigambo kye, tugenda kubeera abawanguzi mu buli mbeera. Haleluya. Era tujjukiramu n'ekiseera eky'omugaati ogutazimbulukuka kubanga gwatubeera agamba Mukama nti munaalyanga mu nnaku ezo 7 omugaati ogutaliimu bizimbulukusa. Era tukimanyi mu nsi ey'omwoyo nti ebizimbulukusa ebyo muzungu kye bayita yisiti kikwatagana n'ekibi kyetutambulamu kubanga ffenna tuzaalibwa nga tuli boonoonye. Naye Katonda atujjukiza mu kiseera nga kino tutambule mu bulamu bwaffe obw'omwoyo nga tetuzimbulukusiddwa mu kibi naye nga twesigamye ku kwagala Katonda tusobole okubeera nga tutambula mu butukuvu ate ne butuukirivu. Era tujjukira nti mu kiseera kino mwe muli embaga ey'ebibala eby'olubereberye. Kye kiseera kino so tetwagala kutambula nga abatamanyi. Tetujja Pawulo agamba saagala mutambule nga abatamanyi kubanga abasumba baffe abakulembeze baffe batusomesezza ebintu bino bwe tutambulira mu kumanya amazima ago ge tumanyi egagenda okukola gatya egagenda otufuula ab'eddembe. So embaga eno ey'ebibala eby'ebibereberye mu kiseera kino abaana b'Aisirayiri baalabikangako mu maaso ga Katonda kubanga kiseera kya makungula ne baleeta ebimu ku bisookebwako ebyabwe ebirungi. Ekintu ekyokuleeta fast foods oba ebibereberye kikolwa kya kukkiriza, kikola kya buwulize obedience, kikola kya bwetoowaze reverence, kikola kya kukkiriza. Ojja n'ekimu kye eky'okkumi wajja n'ekibereberye ekyo ogamba Mukama nzize n'okukkiriza ogenda kukola ebikulu mu bulamu bwange. Bayibuli egamba mu Ngero essula 3 simanyi oba tubiina ku screen Bayibuli yange wano oyinza okumva. Engero essula 3 olunyiriri lw'omwenda egamba bweti njagadde tusome Engero essula 3 olunyiriri lwa mwenda egamba bweti nti osangamu ekitiibwa Mukama n'ebintu byo n'ebibereberye ku bibala byo byonna. Osangamu ekitiibwa. Kakati bwe tubeera nga tulesa ebibereberye kuba ebiweebwayo tetuleeta buleesi adikonia ow'okuzimba asobole okufuna essente ateekemu omusenyu ateekewo pulasita ateekemu amadirisa tuyingire ekkanisa. Nedda tuleeta ebiweebwayo ebyo okussaamu Mukama ekitiibwa. Ossangamu Mukama ekitiibwa buli lwolabikako mu maaso ga Katonda oba omusaamu n'ekiweebwayo naddala ekyo ekibereberye ekisooka ku ebyo by'ofunye obussaamu Mukama ekitiibwa. Mukama tukwebaza olw'ekigambo ky'amakya ga leero era tukkiriza tugenda kutambulira mu nnono zo era twagala okulangirira obuwanguzi by'obulamu bwaffe nga tutambulira mu kiseera kino kye tutambuliramu ekyentandikwa ennungi nga tutandika olugendo olwo ng'abaana b'Abayisirayiri bwe baatandika. Mukama tambula wamu naffe tuwe obuwanguzi leka omusaayi gwo gutumaamireko ate gutuyiseeko buli mbeera yonna eteri ya Katonda. Leka ekigambo kyo kiwe amafuta g'Omukama nga bwe kijja eriffe ku lw'okutujjukiza, ku lw'okutuwabula, ku lw'okutunenya, ku lw'okutuzaamu amaanyi olw'okwagala. Leka kikole ekyo kyekisindikiddwa okukola amakya ga leero. Linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe tusabye. Amen. Mu ddakiika endala 10 ngenda kuyita mu bintu bingi naye njagala obeere ne kkalaamu yo. Ojja kuwandiika buwandiisi ennyiriri zino bambi tuddeyo tuzisomye kubanga ekigambo kya Katonda kye kitubezaawo. Bingi bye tuba tulina okubeera nga tuwulira
naye tetusobola obulidde naye ate buddayo gwe n'okumiikiriza wali mu kasengeko omwoyo mutukuvu wa kisa wano tubeera mu fellowship ne tweyagala ne tuyimba ne tuzzaamu amaanyi ne tugenda nate mu wiiki ate ne tutuula omu ku omu ne Katonda waffe ne tusobola okubeera nga twesa obujja twetaaga olunaku olwaleero nga tumaliriza okula mu butuukirivu twagala okubeera nga tukkiriza nti okulaakulana mu butuukirivu bwaffe ng'abakkiriza kyankizo nnyo mu bulamu bwaffe tukula mu ngeri nnyingi mu mubiri mwoyo tuyinza okukula mu kusaba mu kukola ki byonna naye enkomerera byonna tulina okubeera nga tukulaakulana mu butuukirivu era y'ensonga enkulu ennyo Mukama gy'atwetaaza gy'ayise gwe nange okubeera nga tutambulira mu butuukirivu obutuukirivu ki obutuukirivu mbala ya Katonda era Katonda oyo yawa amateeka era obutuukirivu obwo bwekwese buli omu bwezingidde mu mateeka Katonda ge yatulagira okuva ku ntandikwa bwe yaba abaana ba Isirayiri obutuukirivu kirabo ekiva eri Katonda akituwa buwi ngaffe ng'abaana b'abantu olw'okwagala okwo okungi ye ateekako obutuukirivu obwo kakiri erifu okubeera nga tukola ki nga tubunoonyaayo ngeri ki gye tusobola okubeera nga tubutambuliramu kubanga ye already abutuwadde amiina waliwo enjawulo wakati w'obutukuvu n'obutuukirivu ebintu bibiri waliwo kyebayita holiness obutukuvu kyebayita righteousness bwe butuukirivu kyetwogerako mu kyagaleero ye righteousness holiness obutukuvu kwe kweyawula okuva ku ebyo ebya bulijjo okweteeka ebbali ku lwa Katonda omusuku kyayita consecrated okwewongayo eri Katonda bwe walokoka weewongayo eri Katonda n'okkiriza nti ngenda kubeera mwana wa Katonda ne weeyawula ku mbeera ey'ensi n'obanga ogambye nti nze ndi mwana wa Katonda mu bwakabaka bwe so okuva ku mbeera eyo wakkiriza n'olokoka n'obatizibwa wafuuka mutukuvu okay you are set apart weeyawula kati obutuukirivu ekyo kyekukola ebirungi ebyo Katonda by'ayagala mu bulamu bwaffe obwa bulijjo ebituukiridde era tekisoboka gwe nange ku bwaffe okubeera nga tutambulira mu butuukirivu okuggyako ekisa kya Katonda n'amaanyi ga Katonda nga tuweewaddeyo okuba lwe twewonga ne tukkiriza tugenda kutambulira mu nnono za Katonda olwo obutuukirivu bujja kusobola okubeera okukula mu bulamu bwaffe n'olwensonga twagala ng'abantu okubeera nga tukula mu butuukirivu ekiseera kyonna era tubale ebibala eby'obutuukirivu obivaamu emirimu egiweesa Katonda ekitiibwa bayibuli egamba etya bayibuli egamba mu ngero 22 nti agoberera obutuukirivu n'okusaasira alaba obulamu okututumuka ekitiibwa agoberera obutuukirivu n'okusaasira alaba obulamu bayibuli egamba n'obutuukirivu n'ekitiibwa naye naleesoma mu y'oluzungu nendaba nga ate simanyi lwaki egamba n'obutuukirivu kubanga yeegamba whoever pursues righteousness and love finds life prosperity and honor kakati prosperity enkulaakulana eyo ey'omubiri n'ey'omwoyo ng'okulaakulana mu buli mbeera bw'obanga ogoberedde obutuukirivu ojja kubeera ng'osobola okutambulira mu bulamu obweyagaza mu kutuukirira mu kwesiima ate n'ekitiibwa era egamba mu Matayo 5:6 nti balina omukisa abalumwa enjala n'ennyonta olw'obutuukirivu kubanga abo balikkirizibwa nti olumwa enjala ofaayo nnyo okeera enkya n'owulira nga mutuufu nandibadde ntambi mutuukirivu ate n'osalawo n'otambulira mutuukirivu olina omukisa n'olwensonga nga twetaaga okukula mu butuukirivu naye mulimu Zabuli ku 1:6 olina okusaba egamba nti balina omukisa abakwata omusango n'obwenkanya n'oyo akola eby'obutuukirivu mu biro byonna Matayo n'agamba naye busooke munoonye obwakabaka bwe n'obutuukirivu bwe era byonna binayongerwamu ennyiriri nnyingi tuziwandiike Zabuli 112 olunyi lwa 6 engero Isaaya
1:17 ezo mugende muzesome naye zonna zonna zituukirira enyiriri nnyingi nnyo mu bayibuli ezogera ku butuukirivu ng'era zonna okuva ku ntandikwa paka ku nkomerero zonna nga zitugamba tusobole okutambula mu butuukirivu naye ate nga kuliko ki empeera y'okutambula mu butuukirivu n'olwensonga eyo kyankizo nnyo okusalawo okweyongera okukula buli lunaku mu butuukirivu bangi nnyo bayibuli beeyogerako ng'abatuukirivu eyogera ku Nuuwa eyogera ku Ibulayimu eyogera ku Danyeri eyogera ku Lutti Aberi Josefu ono yaziika Yesu naye ne Yosefu taata wa Yesu bonna Koneliyasi mundabona mumanyi nze manyi okujjako mpozi bannabba abaakalokoka naye abasinga tusomye abatuukirivu bano tuli wano okwejjukanya nti gabano bwe baasobola okubeera abatuukirivu n'abantu ne bayibuli neebogerako nti baatambula mu butuukirivu nze naawe tusobola kubanga ensi gye babeeramu si yanjawulo nnyo ku nsi gye tulimu tugenda tugamba banaye abakadde bwe baakulira mu nsi ennungi ebintu byali birungi gavumenti egaba sukaali simanya biki naye kati embeera kati yatabuka embeera ze baakuliramu nabo zaalina okusoomooza kwabwe ngeza kwe zirina okusoomooza kwabwe bayibuli egamba nti tubeere batukuvu nga ye bw'ali ekitegeeza kisoboka tewali mbeera etasoboka kubanga bazakaliya ba Elizabeti ba Simyoni ba Gidiyoni ne Samusoni yennyini bonna bayibuli ebagamba nti ki batukuvu bonna bayitibwa batukuvu si lwakuba nti obulamu bwabwe bwali bulungi nnyo naye olw'okuba nti obulamu bwabwe bwali basazeewo ku ki kye bagenda okukola nagambye nti their lives were filled with choices to put God first. Baali baasalawo nti bagenda kubeera bateeka Katonda nga namba emu. Tuyimba wano nti number one, obeere number one, bono basinga. Naye simanyi batufumiitiriza kubanga ennyimba ezo tuzironda nga tugenderedde. Bwe tuziyimba nawe osobola okgenda nga luyimba wiiki eggweko nga olina ky'ofunye mu luyimba olwo nti Katonda abeere number one. Abantu bonna baasalawo nti Katonda agenda kubeera number one mu bulamu bwabwe. So si okwonoona, so si okwekkiriranya, so si baasalawo mu mitima gyabwe. Era Katonda n'alaba era n'ababalira nti batuukirivu. Nange naawe omukyakaleero nga tusazeewo okweyongera okukula mu butuukirivu kisoboka okubeera tuteeka Katonda number one ate naye n'aba ng'asobola otulaba nti ddala tusazeewo mu mitima gyaffe. Kati kyakola bw'amanya nti osazeewo okubeera number one agabirira ekisa. Agabirira ekisa kubanga twetaaga ekisa mu maaso ga Katonda. Naye agenda kumwoyo yekka asazeewo nti agenda kubeera ki? Number one. Lwaki twetaaga okubeera nga tukula mu butuukirivu bannange? Kubanga ensi gye tulimu yo tetuukirira. Ensi gye tulimu yo yakwonoona. Ebintu byo eri ku byayo birala teyagala kumanya bya bwa Katonda. Kakati gwe nange tulina kusalawo oba okugoberera ensi oba okugoberera obutuukirivu. Amiina. Ensi si nyangu. Agamba atya mu Yokaana ekisooka essula 5 olunyiriri lwa 18 bw'abiri nti tumanyi nti nga buli muntu yenna eyazaalibwa Katonda takola kibi, naye eyazaalibwa Katonda amukuuma omubi n'atamukomako. Tumanyi nga tuli ba Katonda n'ensi yonna eri mu mubi, era tumanyi ng'omwana wa Katonda yajja n'atuwa amagezi n'okutegeera tutegeere ow'amazima, era tuli mwoyo ow'amazima mu mwana wa Yesu Kristo, oyo ye Katonda ow'amazima n'obulamu obutaggwaawo. Amiina. Yokaana agamba nti tumanyi, n'agamba tumanyi ekisooka nti buli yazaalibwa Katonda takola ki? Tayonoona. Okkiriza nti wazaalibwa Katonda, okkiriza nti olw'okuba wazaalibwa Katonda tolina kuwonoona. Naye olw'okuba tuli bantu ate twazaalibwa n'abantu, ekibi nakyo kigenda nekola ki? Nekitulumbagana. Naye tukkiriza olunaku lwaleero twazaalibwa Katonda tukimanyi. Kale atakimanyi leero kitegedde nti wazaalibwa Katonda. Naawe abadde amanyi twejjukanye nti twazaalibwa Katonda. Bwe twazaalibwa Katonda tetulina kutambulira mu kibi. Ate era tukimanyi nti ensi eno yonna etambulira mu kibi. Nakyo tukimanyi. Kakati tumanyi nti amazima ge tumanyi ge gatufuula ki? Kakati lwaleero oba tukimanyi tusazeewo ki? Tumanyi nti Katonda yasindika omwana we ajje
era twafuna okutegeera okwo era mu ye tumanyi nti ge mazima mwe tutambulira kubanga ye kkubo ge mazima bwe bulamu Yesu Kristo era ye Katonda oyo atuwa agenda otuwa obulamu butambulawo. So kyenjagala okukakasa nti tumanyi bannange tugenda kwewoleza nti tulina tetumanyi kubanga omusumba atubuulidde wano ebintu obanga olina ekitabo kyoze nkakasa oba gyepemu yatandika oli kubanga ojjuzza ebitabo ebiwera tumanyi n'olwensonga eyo tusalewo tusobole okubeera nga tukula mu butuukirivu olw'okuba nti ensi gyetutambuliramu si ya mulembe si ya kwoloola tulina okubeera nga tulina embavu okusobola okuwuga amazzi gye gava nga gyetudda. Simanyi oba kimanyi simanyi kuwuga n'amazzi nga tiira ddala naye gwamanyi okuwuga okimanyi oyinza okuba omanyi okuwuga swimming pool amazzi gaayo gabeera naye abamu ku mmwe abaakulira eyo ewa manyi mwawungako mu bidiba mwawungako mu ki naye oyinza okubeera nti osobola okuwuga amazzi nga gakkirira gwe ng'owuga odde eri amaanyi g'olina okukozesa ge maanyi ge twetaaga kubanga ensi etuwalula etuzza eri mu kwegomba okw'ensi okw'amaaso ebyo byonna naye tulina okusalawo okubeera nga tuwuga nga tudda. Simanyi wali otambuddeko Mukama yatusaasira ffenna agenda tusaasira tube nga tetukyakkirira taxi paaka ogenda okulinnya taxi twebaza Katonda olw'ekiseera ekyo naye nakyo kirina ekkumo lyakyo. Naye waliwo ekiseera ng'otambula akawungeezi nga ova sayidi z'ekikubo oyambuka ogenda eri mu Long Street akawungeezi ng'abantu abalala batambula bavaayo mu ofiisi yonna bajja mu paaka. Simanyi oba olaba experience kwegamba owaguza buwaguza kubanga abangi batambula bakkirira omu abatono ate kumwambuka kubanga abatono nyo abatambula nga badde eri ku ssaawa ezo bwe butyo obulamu bwetutambula bw'okristo buli owooluganda bangi tutambula tukkirira ku mirimu gyaffe oteesa kino bateesa kirala ne mu famire zaffe oteesa kino bateesa kirala buli wamu buli kimu buli omu anoonya mpitiramu wa kati fe abali mu corporate world tusaasibwa nze gye nkola nvunaanyizibwa kunoonya mirimu naye buli mulimu wotuuka olina okuteeseganya ogenda kutula mmeka ogenda kukola ki nkomyawo mmeka kanoga Mukama nkoze nti omulimu eri kampani egwetaaga ate yensasula ate ngenda kukola ki naye bakuba oluganda twetaaga ekisa kya Katonda okusalawo kubanga gye bali bangi wetukompiti nga betukonawo gwe giwaliyo busanga owooluganda gamba nze nasalawo oba ogenda kumpumpuli bugumbi oba togenda kumpa kuleke ate nga bwebali ate nga bakifuna lwaki tetusalawo tetujja kulya mbuzi lwaki tusalawo tetujja kukola bitatuukiridde. Tulina okwetaaga tulina okuyiga okutambulira mu mbeera abala gyotatambuliddeemu eyinza okubeera enzibu naye kyekyo Mukama kyatwetaaza. Amiina. Lutalo okulaakulana kutuukirivu lutalo era twetaaga obukodyo twetaaga plan strategy olina okubeera kikyoteeseteese oluganda okulaba nti olutalo n'oluwangula kikyotaddewo Mukama kyanaatulaga nti ye omwana wange ono mutuufu kino kyaliko n'asobola okuwa ekisa okukola kize ndowooza lwaki bayibuli egamba nti Dawudi Katonda yamugamba nti yali omuntu ali omutima gwe kwegamba soba nti yali mulungi nnyo naye alina pulaani nga bwe lwagenda akawungeza aga Mukama bino byenjagala leero kino tekituukiridde naye nkakasa nti nja kuyitawo wano onoobeera ku luuyi lwange kyekyo kitugamba nti buli kawungeezi oddayo mu maaso ga Mukama n'omugaa Mukama kino ne kino bwe kibadde naye nsuubira nti mu kubeerawo okwo ate nsobola okukola ki okuziba obujja n'engenda okukola ki okubeera omuwanguzi mu mbeera n'olwensonga eyo ebintu bingi bye twetaaga okukola naye olw'okuba nti obudde bugenze saagala bateebaliza twetaaga okuba nga tuyita mu bintu bitono nnyo. Ensonga esooka okwejjukanya kubanga nze mmanyi tubimanyi twetaaga okubeera nga twewongayo eri amaanyi ga Katonda okkiriza nti Katonda w'amaanyi okkiriza nti Katonda asobola okuyisa mu mbeera okkiriza nti Katonda ye mugabirizibu bw'oba okkiriza lwaki ate wekkiriranya sigala ng'okkiriza amaanyi ga Katonda salawo nti leero ogenda kutambula mu butuukirivu saba omwoyo wa Katonda atulungamye twetaaga kusaba omwoyo wa Katonda atulungamye ku makya mugambe nfuluma mwoyo wa Katonda nkwetaaga. Bayibuli egamba nti kale mujeemulukukirenga
Katonda naye mulwanenga ne Sitaani naye anaabaddukanga. Sitaani bw'otomulwanaganye tajja kudduka, tajja kubanga ye mu lulimi abeera nga yeetoolooleddeawo ekiseera kyonna. Ajja kubanga yeetaaga okukola ki? Okubaako naye kyakugusa ku bwakabaka bwe. N'olw'ensonga eyo amaanyi ga Katonda gokka ge gasobola okutusobozesa. Amaanyi gaffe tetusobola kulwaffe tetusobola. Buli lunaku olina okuba nga weewaayo, buli lunaku olina okuba nga omubiri guno ogugamba faa. Siina kyakulya naye olwokuba nina okukkiriza kandaba olunaku lwe lunaagenda. Mukama tasobola kulekerera, tasobola. Tuwulidde obujulizi bungi, lwaki tobeera omu ku abo abawa obujulizi? Amiina. Emitima gyaffe tukikuube, tubeere n'endowooza, ebirowoozo byaffe tubiweeye eri Kristo, kubanga bw'obanga olowooza ebyo by'olowoozaako mu lunaku lutambula byebyo bigenda okulungamya amagenda go. Bw'onoolowooza ku bitali bituukirivu era ogenda kulungamizibwa mu mbeera zitali za butuukirivu. Beera n'obulamu obulowooza ku bintu ebyo eby'obwa Katonda ebitutwala mu maaso. Awo tusomawo Timoseewo ekisooka 6:11. Wandiika ojja kusomawo Abekolinsi ekyokubiri 10:5. Tutwala ebirowoozo byaffe byonna. We take every thought captive so that it is obedient to Christ. Ebirowoozo byaffe captive kitegeeza nti wambe endowooza yo. Mugambe Mukama olwaleero mpambe endowooza yange. Endowooza oba ebadde erowooza kugenda kubba oba kulimba oba kugenda oba kukola ki oba kulimbalimba oba kulwanagana oba kuyomba, gikwate. Captive beings gikwate oginyweze esobole okubeera ng'egondera Kristo. Kubanga Kristo naye alina by'ayogera, naye yayogera kimpooze abooluganda. Talwanagana naffe, kiri eriffe okubeera nga tukoze eki, nga tufaayo. Twetaaga okubeera nga twewala embeera zonna ez'okukkiriza, okwemulugunya, banange okwemulugunya. N'ogenda ku mudaala okugula ekintu naye weemulugunya. Nagenze gy'okugula bunnakatiiko nga basibye obutungiri bubiri. Naye n'oli abutunda agamba naffe bitusobedde. Kyokka ekintu akirina bw'ati akiguze ssente empitirivu, tamanyi oba agenda ziggyamu. Naye afuba okulaba nga aziggyamu. Ne tubeera nga weemulugunya mu takisi, weemulugunya buli Mukama atuyambe. Tusobole okubeera n'embala endala eyeebaza Katonda nti buli mbeera oba ntambudde okuva emagere paka ekanyanya nga ntambuza bigere kubanga nina nusu 12 ezijja okumusamu, nja kutambula nga seemulugunyiza naye nga nzikiriza nti olwaleero kiri bwe kiti naye enkya kijja kukyusa. Yengeri yokka gye tujja okusobola okukuzaamu obutuukirivu, okubeera nga busobola okufuna bwe butuula mu bulamu bwaffe. Amaaso gaffe biki bye galaba, biki bye tusoma, biki bye twezibikiddemu, biki bye tulowoozaako. Bw'ogenda okwebaka ki ky'olwo ofumiitirizaako, ofumiitiriza ku bulungi bwa Katonda oba ofumiitiriza ku mbeera. Mukama yeetaaga okutuyamba kubanga ffenna twetaaga okubeera nga tutambulira mu butuukirivu. Abafumbo mbayise emirundi emeka? Olutalo olw'okusigala mu butuukirivu. Olutalo. Mukama atuyambe. Oba olyawo oyinza okuba nga wawangulwa mu mbeera endala, naye mu kiseera kino musizo gyogamba ensi yantandikwa mpya. Katutandike mpya okutambula obulamu obw'obutuukirivu. Naye ate abatali bafumbo ate naffe kiyitirira mbeera eyo. Mukama atusaase tusobole okwekuuma nga tuli bumu, tusobole okwekuuma nga tumanye ekyokukola, tubeere bagezigezi. Haleluya. Bw'oba omanyi nti omusisita oyo buli lw'omugwa mu kafuba owulira amasannyalaze gakubyemu, lwaki omugwamu? Muweesayidihaga oba tutambulira awo. Bw'obanga obeera ku WhatsApp ng'olaba direction gy'otwala si yeeyo olina okutwala, obudde tebunnaba buyinza oba butuuse. Bwe butuuse tutambulire mu bulungamu. Obutuukirivu kukola maanyi, ate tutambulire mu buliwo so si ebiwedde. Oba olyawo waliwo ebyasobedda, Katonda wa kisa wa buyinza, asobola atwagaliza. Katutambule nate obulamu obujja tusobole okubeera nga tukola ki? Nga tutambulira mu butuukirivu. Tugenda kufunamu ki? Bwe tunatambulira mu butuukirivu tugenda kufuna obulamu obuggumidde. Obulamu obuggumidde tekitegeeza kubeera nti olya bulungi enkoko, ennyama, oyagala sukaali, weevuga, si bwe bulamu obuggumidde.
nedda obulamu obugumidde bwe bulamu obujjudde obumatidde satisfied. Osobola okubeera ng'olya kimu nga ate mu kirungi kubanga abasinga tulya mulundi gumu kubanga tubula n'embuto tugezaako okulaba tukola ki noyinza okuba nga tulina kyonolya enkya naye ng'olina emirembe ekisi gye teyinza kukuwa naye emirembe Katonda kyagaba. Tulina okusalawo biki bye tukola bye tutaakole. Tulina okuyiga okutambulira mu mbeera ez'obuwanguzi naye okusinga ennyo embeera ez'okukkiriza. Bannange okukkiriza kubanga yembeera yo kasita gyakola kasita twaga kukubuusabuusa oba owedde gye tusalawo okukola baani betukolagana tulina kuba n'enkolagana ennungi n'abalala. Otambula otya ne balirwanaabo bakozi banno bakulabamu ki ekyenjawulo. Bwe tunaabeera mu butuukirivu tujja kulaba olumu batuzalawa ne batunuulira eyo gy'oli ku kyalo kibayinza okutulaga nga omulokole ne babanga abakunyomba naye mu ntobo y'emitima gyabwe balina kye bawulira kye balaba mu ggwe kye batalina ate nga nabo kiyayaanira naye olwokuba nti bo basazeewo okutambula mugendo ogw'abangi okutuusa nga basazeewo bo bajja kukola ki bajja kubeera nga basigala nga bakakasa nti oyo mulokole kyobola bakwina mulokole kubanga bakimanyi. N'olwensonga eyo tugumize embeera eyo era bwetunabeera nga tutambulira mu butuukirivu tujja kukulaakulana mu by'omwoyo. Kikulu nnyo okubeera nga tukulaakulana mu by'omwoyo. Tuyinza okukulaakulana mu by'omubiri n'ofuna kino n'okola kino gagawala buli kimu naye ng'omwoyo mukalu kyova olaba ku nkobero lya byonna bwe tubeera wali nga tuli mu mbeera ez'okuziikaniza ky'olabira n'ogamba kakati ebintu bye tulimu kati tuli mu byekozo embeera entuufu yandibadde eri nga tetunatuuka wano utandika okulowooza nti obadde mulungi akoze ki. Katutambule mu mbeera ez'omwoyo tusobole okweyongera okumala nga tulina emitima egisomesebwa Katonda, emitima egisobola okukula, obulamu obujjuvu busobole okubeera nga bubeera wamu naffe. Amiina. Tusobola okwogera tusobonayo abooluganda tukulaakulane obutuukirivu kubanga yembeera yokka gye tusobola okukola ki okuwangula embeera ensi ate okubeera n'obulamu obujjuvu obutuukiridde. Katusome mu Ebulayiya essula 4 olunyiri lwa 14 nga tugenda ku mmeezi entukuvu mu kiseera kino. Twejjukanye nti bwe tunaagoberera ne tugoberera obutuukirivu tetutuukiriza mateeka gokka, si kutuukiriza amateeka gokka naye emitima gyaffe okubeera nga gikyusibwa, embeera zaffe, emirimu gyaffe, enkolagana zaffe, olugendo lwaffe olw'omwoyo byonna tubikwasakanyiza wamu naye tukkirize era tujjukire nti okutuukirira kuva mu kukkiriza. Kale bwe tulina kabona asinga obukulu obunene eyayita mu ggulu Yesu omwana wa Katonda tunywezenga okwatula kwaffe kubanga tetulina kabona asinga obukulu atayinza kulumirirwamu naffe mu bunafu bwaffe naye yakemebwa mu byonna bumu ngaffe so nga ye talina kibi. Kale tusemberenga n'obuvumu ery'entebe ey'ekisa tuleke tuweebwa okusaasirwa era tufune ekisa olw'okubeerwa etutwetaaga. Oyinza okuba oli wano amakya ga leero ng'owulire ebyobutuukirivu gye bijjabudde naye oyinza okuba nga olina kyofunyeemu naye bw'ogamba nkoze ntya kubeera nga ntambula obutuukirivu. Twagambye obutuukirivu n'obutukuvu. Toyinza kutambulira mu butuukirivu nga toli butukuvu nga teweeyawudde. Soyinza okuba nga twokirizanga Yesu Kristo ng'omulokozi wo kubanga Yesu beera yokka etufuula abatukuvu. Tweyawula ku nsi bwe tumala okweyawula nga tukkiriza mu mitima gyaffe ne twatona n'akamwa kaffe ate ne tukatutandika okutambula mu butuukirivu okunoonya buli lunaku. Wandyagadde okwewaayo okukkiriza Kristo ng'omulokozi wo oyinza okuwanika ku mukono gwo tusabirawo naffe. Weewaawo
naffe bennyini abalokokedda tuyinza okutwala akaseera kano okwessa obujja n'okusalawo nti tugenda kusalawo okutambula mu butukuvu mu butuukirivu ekiseera kyo ky'obulamu bwaffe wakati mu mbeera enzibu ennyo tukkirize Mukama nti agenda kukola ebikulu mu bulamu bwaffe nga twewombeese twalayo akaseera katono nnyo oyogere ne Katonda wo ku mbeera eyo nga bintu bye tuyize kwetaaga Mukama kwetaaga kwetaaga Mukama kwetaaga kwetaaga Mukama kwetaaga omwoyo wange kwetaaga kwetaaga Mukama kwetaaga 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 Mukama kwetaaga omwoyo wange Changaliro gambe Mukama kuwamaanyi kubanga omwetaaga okutambula butuukirivu kukola butuukirivu balaye weetaaga ekisa kye weetaaga obulungi bwe osobola okulaba onyweza nyweza 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 twetaaga okwagala ku Mukama tukwewadde amakyagaleero nga tuwulira ekigambo kyo Mukama ulebe okusaba kw'abaddu n'abazaana bo okyuse embeera zaffe okyuse emitima gyaffe otunyweze Mukama nga tukoowola amakyebisa n'akawungeezi kubanga olutalo olw'okutambula butuukirivu tetusobola tuwangula wozali tuwe ekisa tuwe amaanyi osaanire Mukama osaanire Kabaka haleluya Abakolinso ekyokubiri essula 5 olunyiriro lwabiri Abakolinso ekyokubiri essula 5 olunyiriro lwabiri tusome nga tugenda ku mmeeza entukuvu kye tuba tubeera ababaka mu kufa mu kifo kya Kristo Katonda ng'afaanana ng'abeegayirira mu ffe tubeegayirira mu kifo kya Kristo obutabagane ne Katonda atamanya kibi yamufuula ekibi ku lwaffe ffe tulyoke tufuuke obutuukirivu bwa Katonda mu ye haleluya kubanga ye yekka ye yatwala ebibi byaffe era n'omubiri gwe gwawonekebwa ku muti ffe tusobole okubeera nga tufa mu bibi byaffe ate tusobole okubeera nga tuzuukira wamu mu butuukirivu kubanga ku lw'emiggo gye ffe tuwonyezebwa twetaaga Katonda okubeera nga tusobola okutambula butuukirivu kubanga ku lw'omusaayi gwa Kristo omwana wamu yekka bw'ati gwe yaweereza n'ajja n'atufiirira abataali batuukirivu tufuuka abatuukirivu abanafu tufuuka ab'amaanyi abataali mikwano gya Katonda tufuuka mikwano gya Katonda ku lw'omusaayi era tufuuka abaana be ku lw'omusaayi era aboonoonyi tufuuka abanabe abeesigwa n'olw'ensonga eyo kyetuba tujja ku mmeeza y'entukuvu nga tujjukira
olw'omusaayi Kristo gwe yayiwa e Kalvaliyo. Bakolinso ekisooka essuula y'e11 olunyi olw'23 nga tugenda okusembera ku mmeeza ya Mukama Katonda ng'ekijjukizo eky'okufa n'okuzuukira kwa Kristo Yesu, asobole okubeera nga azuukiza mu ffe okwagala okwo okugenda okutambuliza mu butuukirivu n'otukuza. Bakolinso ekisooka olunyi olw'11, 1 Corinthians 11:23. Tweteekateeka nti kubanga nze naweebwa eri Mukama waffe, era ekyo kye naweebwa kye naabawa mmwe, nga Mukama waffe Yesu mu kiro kiri kye yaleerwamu olukwe yatoola omugaati. Akawungeezi ka leero tugenda okutandula amakya ga leero nga tusembera ku mmeeza entukuvu, twagala okwejjukanya ebigambo ebyo Kristo Pawulo omutume bye yayogera eri abagoberezi ba Kristo mu kiseera ekyo nga Kristo amaze okutwalibwa tugenda kufuna omugaati wamu n'omusaayi wa Kristo, ate tubeere nga tutambulira wamu mbeera eno saasika okutume naye katumalirize.
ekyo kyenaaba wammwe nga Mukama waffe Yesu mu kiro kiri kye yaliirwamu olukwe yatoola omugaati ne yeebaza. Era Mukama amakya ga leero twebaza olw'omugaati gw'oteeseteese mu masekati gaffe. Bwe yeebaza yagumenyamu n'ayogera nti guno gwe mubiri gwange oguli ku lwammwe, mukolenga okulya bwe mutyo olw'okunzijjukira nga nze. Kale katutambulire wamu okukkiriza okwo, tuliire wamu omugaati ogwo ng'akabonero ak'okukkiriza omubiri gwa Kristo gwamenyebwa, ffe tusobole okubeera abalamu ate tusobole okutambula mu butuukirivu. Haleluya, haleluya. Era n'ekikompe bwatyo bwe baamala okulya, n'ayimusa okwebaza ng'ayogera nti ekikompe kino y'endagaano empya mu musaayi gwange. Mukolenga bwe mutyo buli lwe munaagunywangako olw'okunzijukiranga nze. Kubanga buli lwe munaalyanga ku mugaati guno, buli lwe munaanywanga ku kikompe, munaayolesanga okufa kwa Mukama waffe okutuusa lw'alijja. Kale katugane ku kikompe. Tugende maaso nate dakiika ntono nyongera kuwa owengeri Mukama Katonda olw'ekigambo kye kizza amakya ga leero n'olwa sakramenti tutte ey'okukkiriza kulya omugaati n'okulya omusaayi gwa Kristo. Nyongera okusaba Mukama akunyweze mu butukuvu nate akunyweze ne mu butuukirivu, kubanga si lw'amaanyi si lwa buyinza naye wa kisa kye. Kutambula mu kukkiriza ebiro n'ebiro tusobole okubeera nga tutambula mu bulamu obwo obwessa Katonda ekitiibwa, ate nabwo obutukulaakulanya obututwala mu mbeera ezisingako ezisanyusa Katonda. Yogerako ne Katonda ekigambo kyebiri, manyi ng'obudde bugenze naye baako nekyogerako ne Katonda, baako nekyotwala amakya ga leero osobole okukwala ng'otambulire mu buwanguzi. Katonda omulungi atajjulukuka tukwebaza olw'omwana wa Kristo Yesu gwasindika ajja tufiire. Twebaza Katonda olw'ekiseera eky'okuyitako. Mukama tusaba kabaka nti ng'omusaayi ogwo ogwateekebwa ku nzigi z'abaana ba Isirayiri ne basobola okuyitibwako obubi obw'okuzikirira, nakwo omusaayi n'omubiri gwo bye tulidde ne tunywedde amakya ga leero, leka bibeere ku nkugiro z'emitima gyaffe Mukama, tusobole okuyitibwako embeera zonna ezitali z'abakatonda, embeera zonna ezituwalula okutwala mu kibi, embeera zonna ezizotwelemesa okutambula mu butuufu ne butuukirivu, embeera ezo ezotulemesa obusikiro bwa kabaka bwa Katonda. Leka zonna tuzikomere wala olw'omusaayi ogwo gwayika ne tujjukanyiza amakya ga leero. Tukuwa ekitiibwa tugulumiriza kubanga oli mulungi era osaanidde. Era mpungayo balimu n'abazaana b'amakya ga leero batambulire mu maanyi ak'omwoyo mutukuvu mu kisa kyo ekyo kitajjulukuka, mu kwagala kw'okwo okubeerera emirembe n'emirembe, batambule mu buwanguzi, bujulizi, ekitiibwa n'ettendo byonna bikuddire. Mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu tusabye. Ekisa kye